Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku lwa leero twidye okweyegeresa ku nsonga enkulu eno. Obulamu bwe tuwangalira buli omu ayenda bulungi kuba bulungi, ayendeza abaana be kuba bulungi, naddala ku nsonga ya capital. Tulina abaana baife twenda mu maiso babe bulungi. Kati ebirowoozo oluusi ebisinga obungi abazaire bitukoba nti omwana ono kola sente dibaawo buli akulawo omuwe miliyoni 5 ajja atandike, omuwe miliyoni 10 ajja atandike. Kyokka mu butuufu bwene twerabira nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyalina capital wa sente, tiyalina cash. Kyokka kyamusobozesa okuba nga kusaawa eno n'omugayiga awamu n'okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala yamwidulula aye n'obugayiga kubanga bakwati abasiraamu n'abasinga obugayiga mu nsi. Olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamugemya. Neze tugiye kunime mu hadisi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eri fi musnad al-Imam Ahmad mimma ruwiya an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala arba'a idha kunna fik fama alayka ma fataka min ad-dunya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuwa ebintu bye byatambuliraku ebyamuyamba okuba obulungi mu bulamu. Enonga ni social capital jendi kwenda buli muzaire awe omwana we. Omwana we singa oba oli naye capital gyoba omuwa neno ejjo okumuyamba okuba obulungi era nga yani yuguni ejja kumuyamba okuba nga oba aza sente batamuwaye sente kasomugemya binebina. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera ate yena ko yatambulira ku bintu ebyebina nebyamuyamba yaba bulungi. Singa oba nabyo tojja kuba bubi kunsi kyona abo yenze kena jakifuna kasobanga ebintu ebyo bikulimu. So betu batuzimbire mbana baifa bakali abato iwe bwe nakulira bida kubanga ibayamba babe bulungi. Ekisooka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakoba sidikul hadith okuba n'amazima. Capital omuntu gyaba nayo ngejja kumuyamba n'okubanga wa mazima singa abayogera ebigambo bye. Olw'okubanga bw'oba n'amazima kijja kuyamba okubanga buli muntu naye nakwetanira ajja kubanga aseeta yeoli ng'ali kwendola amazima go. Lumu nabuuzaako omugayiga batubanga nabo namubuuza nti aye haji imeki ekibayamba okubanga muli ku level gye muliku. Obona omusaadde alina sente yakatandika kuzimba kizimbe kino akiviire kwa zimbe kire sente tidi waawo nali ndowooza nti ajja kunkoba tukola ino aye yankoba ekigambo eki yankoba ati seeka nze olulimi lwange luno tibita ku kigambo kya bulimba. Olulimi lwange tirubita ku kigambo kya bulimba. Ekigambo ekyo nakirireetinga ku hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga yakoba ati ebintu bina byonka ebyo bye mba mwegemeku timujja kubona buzibu ku nsi. Yakoba ati faba alayka ma fataka min ad-dunya. Otekubagizanga oti nze muzeeyaza kyeyaleka tiyaleka capital tiyaleka bibanda tiyaleka bizimbe kasoba nga oli ni kino ebyo bijja kwida byene bana mazima bw'obanga oyogera ebigambo byo. Olw'okubanga bajjama abantu bangi abasuubuzi bano bajjanga eyo kuluye Dubai bajja China bajjawa eza kyabatola mu nga bulimba abandi era nga bakwati omusaadde oyo yali afunye emikwano yali afunye capital. That is real capital. Ni capital yene entuufu. Omwana ojamu wa miliyoni 10 ayi bwanaba nga kino akiziramu dida kuwaawo ketaidi. Allah subhanahu wa ta'ala taida kutamu mukisa. So nga gwe waire kino waire nga tamuwere 10 kida kusobola okumwemerezaawo. Abantu bangi bakobera ati fe twatandika nga tuzza capital ayi yafuna ticket emutwala Dubai yatandika okwogera n'abantu abakwezegera n'abantu abagayiga balina ebintu byaibweyo bamuwa ebintu yaideno yatunda olulimi lwe yakozesanga nga talimba. So omuntu kasita olimba nibona banga olina miliyoni 10 aye nga olulimi luliko okulimba bananti oza kyojafuna ku dunia kuno. So ndikwenda bazaire banange n'abantu abakulire ku myaka abateekera abaana abato amazima genda tubagemye noni capital omutuufu bagemye begese okuba n'amazima begese okuba nga boogera amazima kunimidewe nga kuza kulimba kubanga okulimba Allah subhanahu wa ta'ala takwenda. Yatukubiriza mu suratu Nisa yakoba ati ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Abange imwe abayikiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as-sadiqin
bembanga mube mu bantu abogezi ba mazima bana amazima nakajjo okutasa amazima nakajjo okutununula wabula ti sente cash ono nibono mu omwana wo sente odida kuwao abenga omwana azza kyalina ensonga eyo kubigenenze tubenga tuogeraku oba oli awo nesembayo eyo ku edin tudiye toluvainuma nti hifzul amana sidikul hadith okogera amazima wa hifzul amana nokumobwesigwa tulina okuba abeesigwa nze ndidi omuntu akozesa omuvubuka nga omuvubuka otina musiraamu ayo olw'amazima ge n'olw'obwesigwa bwe bwamuyamba okuba nga yamukolera esente edamutuusa okuba nga yasalawo yamugulira ekibanda yamuzimbira enumba otuuka mu maka walowooza oteba oli awo omuntu ono yafuna kapito nene ino yasuubula ino yakola esente aye nga tibwe kiri wabula amazima ge yakozesa mu bizinesi ya mukama we n'okwogera amazima kwe yalinako n'obwesigwa ne byamuyamba okuba nga aba bulungi so negenda obakubiriza nti eyo ni kapito gye tuba tulina kyeku egy'okutuyamba tube bulungi wano ku duniya ate nga ne ku akhira nekijja okutuyamba singa omuntu anaaba n'amazima ago amazima agatuwaamu n'agatuleetera okuba nga n'abali batuwa ebintu e Dubai ne China tibakasobola kubituwa omu kubagayiga yakoba atuseeka esente tulinado tukole esente wakola ebibyo dasigalawo ayo olingirira ndi gwoba odige abantu bazza amazima kyatuviirako okuba nga tusobola akola lw'amazima ago so ebintu ebyo ebintu byeno kyekwino tubyegesa abaana baife kwogera amazima na kukuuma bwesigwa ni capital asinga cash gwe tubawa wayagana nga omwana wamuwa sente kaira maira mu kuyomba toira yendi nakuwa sente wadonoona wadikosa bubi adikosa bubi lwakubanga azza amazima ate azira bwesigwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.